No jange abeekumira ku UG Updates TV nyongera okuba nga mbabuuzaako mbategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano yonna yonna gy'osinzirira mu kuliko obwakedde mikwano gyange baganda bange abali eyo mwenna mwenna abatava ku UG Updates TV. Muganda wange ntegeeza nti nno mukola ky'amaanyi nnyo ddala. Muganda wange nno omubaka Honorable Zaake ow'Emityana asindikiddwa e Luzira ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ono asindikiddwa e Luzira. Jjukira nti nno eno saaga yabaddewo olunaku olw'eggulo ekitebe kya National Unity Platform wamu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu we baakedde ku makya ku kitebe kyabwe ne basanga nga badiployinzeewo amagye nga enkambi yaabwe bagifudde nkambi y'amagye nga headquarters oyinza okugamba barracks y'amagye gwe mukwano gwange babadde bazibye emabega n'emmanju nga teryakkirizibwa kuyingira teryakkirizibwa kufuluma gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Embiranye yabadde awo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV. Kaakati nno eno nno we bwavudde obuzibu okuba nga omuganda waffe ono Zaake Honorable Zaake akwatibwa. Nno bwavudde obuzibu muganda wange Honorable Zaake n'aba nga akwatibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bamukutte n'ababaka abalala bangi. Si Zaake yekka yakwatiddwa. Kuliko Honorable Hassan Kirumira, kuliko Honorable Charles, kuliko Charles Tebandeke, kuliko Comrade James Mubiru, kuliko Ben Mukasa Intale, ne Sharon Kamigisha, kuliko Brian Mugu, kuliko Yubula Semanda, kuliko Shamim Nabukoza. Muganda wange be abamu ku bakwatiddwa olunaku olw'eggulo nga bava eri ku kitebe kya National Unity Platform gwe ali eyo ampuliriza. Bakwatiddwa era ne batwalibwa e Luzira. Wenjogerera Honorable Zaake ye bamudetaininze agende e Luzira nga bamukyajinga omusango gw'okugwa traffic and offense ng'omukwano wange ali eyo ampuliriza. Bano nno babakutte nga babateebereza okuba nti nno nti babadde beetegese okukola olukuŋŋaano olugenda okukunga bannayuganda okwetaba mu kwekalakaasa okumakinga okugenda ku paaliyamenti. Jjukira nti n'ekitebe kya National Unity Platform olunaku olw'eggulo kyabaddeyo ne conference gibadde kigenda otutuuza okwogera ebizimba pate yaabwe nga bo ba National Unity Platform, naye poliisi we yabagugumbudde tebabakkiriza wadde okuyingirayo wadde n'olunaku n'olumu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Honorable Zaake yamaze essaawa nga we yakwatiddwa yamaze essaawa 6 ng'endabirwamu ze azisese ng'ali munda nga ye agamba ayagala sooka kwogerako ne looya we. Era oluvannyuma looya we ng'ayiseewo essaawa 6 yalabiddwako. Elias Lukwago, Road Mayor Elias Lukwago yalabiddwako nga looya wa Zaake kuba Zaake yalemendeko n'agamba ya insistinze n'agamba nti nno nze okufuluma mu mmoloka eno mala kulaba looya wange gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era bw'atyo Road Mayor Elias Lukwago yalabiddwako n'abanga akkirizibwa okufuluma mmoloka paka gye bamututte kooti n'emusalira omusango gwa trafficking and offense era n'atwalibwa e Luzira ku rimandi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti no wadde n'embeera weeri olaba abakulu babakwata naye toggwamu maanyi, tekikulobera gwe kusituka kuba buli muntu embeera emunyiga lulwe. Bwe naawe osobola okuvaayo gy'oli n'osituka n'ogamba ekimala kimala bano abasajja ddala batujooze nnyo n'oba ng'oteekawo embeera egenda okuba nga egugumula oba nga ezukusa bannayuganda okuba nga babeerawo nabo embeera gye bateekawo ne wabaawo ekikolwa ekikolebwa okulaba nga eno embeera kwegamba kwegamba ng'ekiwundu tukinogera eddagala gwe muganda wange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno muganda wange gwe atanaba kusubscribinga genda mu maaso teweerabira kusubscribinga, genda wansi ojja kulabawo ekigambo subscribe, teweerabira koona kade nagamba akade kajja kuleetera notification message buli wetubeera tutaddeko information obeere ng'ogifuna gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV.
Muganda wange mbategeeza nti omukola kyamaanyi nnyo naye gye bujjako tugenda kuba nga tubaleeta information okubalaga nti omusango gwa Zaake waawe gutuuse ye ddi wagenda okuddamu okuwulirwa mu kkooti ddi wagenda okuddamu gasimbagana n'omulamuzi gwe muganda wange gwampuliriza kubanga ebyo byonna tubisuubira gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era mukolera ddala ekintu eky'amaanyi mukolera ddala ekintu eky'ensusso okubeerako ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange mbaagala nnyo temuva ku Yugi Updates TV. Bingi tukyabireeta tugenda baleetera amawulire amalala mangi nnyo. Tugenda kuba nga tukeberayokko tulaba amawulire ate ekibiina kisawa kino kye kiriko pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde atusuubiza olunaku olw'eggulo nti leero wakwekalakaasa wamu n'abo bagenda okuba nga bamaakinga okugenda ku paaliyamenti y'eggwanga. Naye abakuutidde n'abagamba baleme twesibako nnyo okwekalakaasa okwo si ffe abaakutegese. Aba National Unity Platform si be baakutegese era baleme kusibako nti National Unity Platform yakutegese okwekalakaasa. Muganda wange gwe ampuliriza tugenda kuba tukomawo tovaako.